kibiina ki bali ku video ngira mumpite mainstream media zonna eziri mu Uganda mumpite bannaddiini bonna nga sawuddemu wa ddiini ki babeere kuno video tuleke tugitandike bulungi nga bulijjo nsooka kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri wakyukakyuka oluvannyuma tusimbule video ne sekyolitaala tusimbule video sigenda kubalwisaawo obukulembeze bwa National Platform mu ggwanga lya America bukutegeeza nti butaddeyo olutuula olw'abakulembeze ab'enkyukakyuka aba People Power saako n'aba National Platform ng'olutuula luno lugenda kubeera mu Town Hall olukuŋŋaana luno lugenda kubeera Town Hall nga lw'abakulembeze bonna aba National Platform abali mu nsi z'Ebulaya bagambye nti omwogezi omukulu agenda kubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lugenda kutongera omwezi 18 omwezi ogwokuna omwaka 2026 lugenda kubeera mukaaga saa 7 ez'omu America mpaka gye banakomekkereza endagiro egenda kubeera 75 church egenda kubeera 75 church St. Waltham MA 02452 McDavid Middle School guest of honor Robert Kyagulanyi Ssentamu kankakudiremu United for a New Uganda Town Hall theme Uniting Diaspora to Restore Democracy, Justice and the Voice of People Diaspora Leadership Summit. The key guest speaker is Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The summit will take place on 18th April 2026. That will be Saturday, time 1 p.m. until late. Address 75 Church, St. Waltham, MA 02452 McDavid Middle School. Kekana akalango nga bwe kali mwenna abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya America babategeeza nti mbeereyo mungi nnyo mu ngeri ey'okuba nti n'omukulembeze agenda kubeerayo mu bwangu ako kawedde kalugendo kookubiri akokubiri kasoma People Power National Platform UK join us for demonstration at the Foreign Commonwealth and Development Offices King Charles Street, London, SW 1A2AH on Friday, 10th of April 2026, time 11 a.m. up to 5 p.m. UK time. Speak up Prime Minister Keir Starmer, Yvonne Cooper, and Baroness Chapman put people before trade and profit. Sanction Museveni. For more information, contact the leaders from National Platform, Chapter UK. Abakulembeze ba National Platform sakone People Power mu ggwanga ly'Abakere bwabongeza bakutegeeza bagenda teeka okwekalakaasa okugenda okubeerayo ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogwokuna omwaka 2025 saa 5 ez'okumakya paka saa 10 mwezi akawungeezi nga bagenda kubeera ku King Charles Street, London, SW 1A2AH ku Lwakutaano saa 5 paka saa 11 nga basaba Sir Minister Bungereza saako n'akola ensonga z'amawanga gali ku mulise bwa Bungereza omukulu Yvonne Cooper ne nomukulu Baroness Chapman okuvaayo okuteeka ebbali ebyensuubulagana n'ebyamagoba basooke bafe ku bulamu bwa Uganda n'okuteeka envumbo ku nnyanja y'Esofeeri ne gavumenti ye obulango babuweddeyo tuba tugenda butereevu ku video eyatuleese kati bwenva mu bulango tugenda kusooka kuyisawo security alert bwe tumala okuyisa security alert tugendere butereevu ku message eyatuleese kati waliwo akubidde president waliwo amusindikidde message waliwo mutaginze njagala omuntu wange nti ataginze president eno information eri very serious either etwala president oba okujja ekibiina kya National Platform nkiddamu information egendeesa ejja obulamu bwa president oba okujja ekibiina kya National Platform ntagingira treasurer waffe omwami Katana mukubire mwami Katana essimu ajje kuno mukubire General Secretary Louis Rwongoya ajja ku video eno nkiddamu nsaba mukubire treasurer wa National Platform omukulu Katana nsaba mukubire David Rwongoya General Secretary abere ku video eno nabo mbeetaaga katugende ku security alert esooka alright nga state planning okuteekawo obutabanguko saako n'okuteekawo kye tuyita fear bana Uganda state planning okuteekawo obutabanguko ne fear mu ggwanga ebikolo bigenda maaso ebyokuwamba okuba abantu emiggo n'okumenya obutale bwabwe baagala creating fear mu bantu nga balina kye bapulaninga very soon ne mujja kirabako kati muna Uganda aliyo wesebe bbiri kati zezino security alert ezisooka bwomanyi ng'oli muna Uganda nga sente wagyekolera bw'oba manyi ng'oli muna Uganda nga sente wagyekolera
olina essomero nga ly'amaanyi nga liri ku Kampala Gulu Highway Express okuva Matuga okudda mpaka Gulu kitutegeeza Luweero bw'oba olina essomero nga ly'amaanyi ng'olinako essomero nyweza security yo bw'oba olina essomero ku Kampala Gulu Highway Express that is okuva Matuga mpaka Gulu ng'olinako essomero ly'amaanyi nyweza security yo state epulaninga okulumba amasomero abiri bweddu esanjage ette oba amasomero gakumeko omuliro ekiteekewo nti either Islamic State yesooka ekyokubiri Al-Shabaab ekyokusatu ejagamba nti Kyagulanyi n'ekibinja kye batandise okukola obutujju mu ggwanga nenga bamaze okutta abaana bammwe so gwe wenna ng'omanyi nti olina nnyini ssomero ng'amasomero manene ku Kampala Gulu Highway okuva Matuga okudda eri ng'olinako amasomero amanene ng'oli mu Nansi enjegejja batagetinga amasomero aga kati nga bweri enkola yange nakyusizzaamukko sigenda kwogera amasomero ago wabula mbagambye oba olina amasomero ago ng'olina amasomero manene ng'oli ku luguudo olwo munnange ngenda kugamba weebeereremu bw'otebeeramu ne bakutuusako ebikolobero olw'ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokuna omwaka 2026 bajja kaza eyo security alert esooka security alert eyokubiri mugambe General Salim Salakanda naho ne mutabani we Muhoozi abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi be bawamba mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga naye abatwala ne bababuzaawo njera tegeeza eggwanga nti waliwo safe house oba Torture Chamber eri safe house eyo eri Wakinyonyi mu Wakyato mu Payini waliwo Payini omungi ali Wakinyonyi Wakyato mu makkati omu Payini bazimba mu Torture Chamber gye batugumbulira gye batta bannayuganda ne mubanoonya nga temukyabalaba General Salim Sale ne mutabani wo Muhoozi mulina Torture Chamber eri Wakinyonyi mu Wakyato mu Payini omuyitirivu gye mwazimba Torture Chamber gye muttira abaana b'abantu ne babulwako obuziikiro babulwako famire zaabwe so njagadde enseetegeere nti enseetegedde eyo safe house gyeri gye mutugumbulira abaana b'abantu ne mukola buli kimu security alert mu butongole zikoze eki ziwedde njera tusimbula information etuleese mu butongole akatambi katandise banyabo ne bassebo tebaayo muntu yenna akukubira essimu akusindikira message okutiisatiisa oba munnabyabufuzi oba wa poliisi oba wa SFC oba Mbega oba Chairman Lusinga akutiisatiisa ng'okoze post yonna ku social media ng'odimandinga Janet Kembabazi gyali olina constitutional right lwaki 1 oli minister ffe tumuliisa ffe tumunywesa ffe tukola ki ate era abeera mu refugee camp mu nyumba yaffe enkulu mwabeera so omuntu gw'oliisa gw'oyambaza gw'osasula omusaala ng'alina title bu ya first lady kiba kitegeeza bannayuganda muvunaanyizibwako so tebayo muntu yenna akutiisatiisa ng'omubanja olina eddembe libanja omuntu oyo either nga mufu oba nga mulamu mukitegedde bulungi nnyo kubanga constitutional right yammwe so tebayo muntu yenna akutiisatiisa ng'owanja Janet oba mufu oba mulamu eyo constitutional right yo muyina omubuuza by all means akutiisatiisa manya nti oyo katengo awo tovuddewo kati aba video gitandikira kubanga video nkambwe nnyo ne katandike bwe tuti nakola forensics kukuttibwa kw'abaana abali eggaba abaana abana ne forensics etuuza gavumenti obufofofo forensics etuuza bannaddiini obufofofo forensics etuuza bannabyabufuzi obufofofo gw'omanyi ssente ze baakateekamu okuzibiikiriza n'okupromotinga ekiboozibozi ekyo naye ng'abaana baakikubyemu bituli ne kifa
forensics kyekola state batuse n'okusindika Balamu Lugahale agenda we family million 10 naye nga gye batta abantu 32 ewamwanga Kivumbi tebagenda adda okuwaya akasawo ka sementi okuziika omuntu n'omu. Police teyagenda okukola investigations. Tewali wadde munnaddiini yayogera ku kintu kyonna ku bintu byatukwa mwanga Kivumbi. Kati njera kubuuza lwaki state mukubira ba influential people mu Uganda buli omu bannaddiini bannabyabufuzi bonna mbakubira banne mutuyambe mwogere ku nsonga eyo ey'okutta abaana kiki ekibakubisa ba influential people mu Uganda mubakubira amasimu batandika okujja okwogera ebigambo ebiringa ebiga nti mbu kyabadde kiva ennyo no. Tugenzeeko mu birungo by'amateeka ag'olukale n'amateeka amawandiike. Tugenzeeko mu kye tuyita ingredients ez'amateeka ag'olukale ag'abantu n'amateeka amawandiike. Amateeka amawandiike googera kirala n'amateeka ag'ebirungo by'abantu googera kirala. Ngera kubuuza gavumenti ya Nyandwe namwe Balamu Lugahale hamwe n'abannaddiini mwagala tugamba nti mwerabidde okuva mu 87 yajjanga atta abantu ng'ayokya amasomero alatta abba banka. Mwerabidde ne Museveni okuva mu 8 yatta abantu ayokya amasomero abba banka. Mwagala kunga bwatuuka mu 86 abantu bejatta n'abaana b'amasomero gazzayokya n'abatta mubirabidde nti abadde abikola. Abaana b'Ekicwamba n'abaana b'Ebuddu bafuna ddi justice. Lwaki mutadde focus ku baana abana gavumenti kenyini beetidde nevayo bawe ssente nga muwanga Kivumbi gye batta abantu 32 tekuli n'omunnaddiini yene yasitula baganda okukonda emiga bikolo bya Museveni bye yakola. Lwaki muli bannanfuusi mwe bali maki mumaganduula? Kati bwe navuddeyo kuwa forensics ne baleeta obuntuntuusi n'ebiki bakundi nabagamba mujja kutegeera lumu ng'obudde bakeddeko nga temukyasula katuddeko mu birungo eby'amateeka ga bulijjo. Omusajja oyo state agent bw'amala okusaddaaka abaana nakola forensics ne mbagamba omuntu gwe baprotectinze bwe batyo waaki ne mbawa answer. Ne mbagamba lwaki bateekawo resistance, lwaki ebitongole by'okwerinda byatuuka lumu ekyo kyabakuba bubi. Ne mbagamba lwaki yalina tactical military watch tebakiddamu okitegeera basirisi wabula bajjeeyo stories zaabwe nkadde zino. No, the fact is bwe tugenda ku mateeka ag'olukale ag'ebirungo omusajja gwemuga nti yatta abaana bw'amala obbatta ebirungo bya public mu mateeka ag'abantu byali bisoma ki? Ebirungo by'amateeka g'abantu bannansi byali bisoma ki? Byali bisoma kukwata musajja oyo mutta si wekiri tiye lwaki mwamuprotectinga? Bwe bange ebirungo by'abannansi yali yakwata musajja mutta lwaki mwamuprotectinga? Kyekisookera ddala ekyokubiri. Kati bwemutwala mu kkooti omuwozesa ebirungo bya kkooti ebyo kkooti y'amateeka bigenda kusoma bitya? Ekirungo kyali nti bannansi baali baagala kutta musajja oyo bafune justice. Nkiddamu bannansi ebirungo by'amateeka byali bisoma kutta musajja oyo bafune justice. Kati ebirungo by'amateeka amawandiike agabuzaabuza abantu nga bafuka banaaba bwe mukutte miliyoni 10 zibawadde omusango muguggadde ne mulyoka musindika bannaddiini. Nze kyobula baganda kati namusinza ngenda kwebaka nakufuluma mu nju yange ebisigadde byonna bannaddiini nabavaako mu Uganda bafuuka religious dealers bakitaffe mu nkwe. Ebirungo by'abannansi byali byakufuna justice kuttirawo omusajja oyo ne miliyoni 10 tebandizaagadde. Naye kati mukutte miliyoni 10 keesi mugiggadde naye yamuwanga Kivumbi gye mwattira abantu 32. Keesi tewali munnaddiini yagyogerako, teri minisita yagyogerako, poliisi teyagendayo, buli kimu tekyakolwako, mulimu ne bannayinaza baali basoma tewali yaboogerako. Kati ani gwe musiruwaza bakulu? Ffe twongera okusabira n'okunywerera wamu ne famire z'abaana abattiddwa ssente bazibawadde ne eyassa abaana bammwe yabawadde ssente nga bwakola bulijjo. Museveni ne ttiimu ye bassa abaana bammwe era yabawadde ssente nga bwakola bulijjo. Ne twongera okunywerera wamu buli kimu kijja kuvaayo kulasi mujja kitegeera era video mujja kudda muzire mugiti akasajja kaali kakatuufu. Awo saagadde kubalwisa bannaddiini batumiddeko mwe balekulira mu nkwe kati mukolera sitente mukyakolera Katonda mukitegedde bulungi nnyo. Bannabyabufuzi bannamawulire mwenna nammwe temukyakolera bantu mukolera sitaani. Ekyo no tukitegeddeko olwaleero tetulina buzibu naye
ekijjo omanyi kinyaga bitono buli muntu yenna yenyigira mu kikolobero ekyokunyingiriza n'okutta bannayuganda ogenda kisasulira ne bw'onoobanga olidde essereza Museveni ojja kisasulira awo nvuddewo saagala kulwawo njagadde kusooka balabisa bulungi nnyo ng'ekigendera ky'abannansi kwali kutta musajja oyo tebaagala miliyoni 10 kati miliyoni 10 zisasudde case closed ekyo kiwedde awo tuvuddewo kati njala tutandike ne video mbutongole etandike Consulate Mr. President atuuse Chief Justice atuuse Attorney General atuuse Inspector General of Police atuuse na buli omu atuuse ngenda kwambula government ya Museveni ne mukerera anywe akoleki amwenye nga bulijjo nadibanga Pro Max atuuse sina kimuli nsasula wabula kankola omulimu gw'eggwanga Allah yalimanya katutandikire wano bwe najja ne bagamba etteeka lya protection of the sovereignty tewali muntu yenna alibagambye ku social media yalinze bwe malo ddi kubafuta wanudde ne balisaasaanya ng'amaze okuswala ebirungo ebyalimu byonna ngenda bibaza nyiro olwali mutegere abavuunuzi ne waliwo ekikulu ekikusike kyekiruwa Mr. President kwoli Attorney General kwoli wulira ebigambo bino okusookera okusengeka ebigambo bino ne video simu zannyo mwangu buli omu oyina essimu ne Facebook oba TikTok oba YouTube naawe oba osobola obisengeka osobola otuulewo n'obitandika obisengeka emboozi neegwa makerenda for 2 hours kale katutandike Attorney General kiriwa kiwanuka gye baliko ssebo Constituent oli bulungi munnange bakuwana okudduka tetoyitawo okola ki wopangisa twali tumanye dda nti abantu abaasoma bategeera nnyo naye tugenza okitegeera byakolera NRM wattu abeera musiru aliko n'ebyoya ebiraga kala ezifaanagana nti za kyenvu katukave ku kwanjula katandise mujjukira bulungi nnyo nti amaka ga pulezidenti galumbibwa ne gawambibwa n'omukyala bamuyisanga ekyokukkubo era amaka ago bagamazeemu emyezi 2 ne wiiki endala bweddu nga batudde bulungi nnyo bakola buli kye baagala okukola mu maka ago Attorney General kuno njagala obeereko ngenda exposinga ensi yeneemanya polisi amagye SFC abalogo abatemu abaseddekezi abaloosi bonna ne mbaleta maka ga Kyagulanyi ne mugumbawo ne mukola buli kye mwagala bwe mukola mwagala Kyagulanyi nga taliwo yatambudde agenze awonyezza obulamu mukazi ne mukola mwagala naye naawe n'obulamu n'akola kinaafuluma kati wano wali okulina kukomba essowaani ani ewamba maka ga president maje na police government baani abamenya maka ga president maje na police bali mikono gyani era bakolera Museveni kati mpuliriza bulungi nnyo tutandikidde waye katandikire right katandikire mugenda kwewuunya ensi njagala mutambuze vidiyo eno abalumba amaka ga pulezidenti ne bamenya buli kimu ne batwala buli kimu bebaani ye gavumenti ulira kye bapulaningira pulezidenti oluvannyuma lw'amagye ga SFC polisi military SFC bonna ne muhozi najjirako ne balumba amaka ga pulezidenti ne bamenya ne batwala ebiwandiiko ebyo byonna omuli ebyobuyigirize omuli ebikwatagana ku bank statements ze bank details omuli ebyapa by'amataka n'empapula zonna ez'omugaso babitwala bwe bamala obitwala munnange fene tusirika bo ne batandika okukola okusimba emmundu ebyambalo ensimbi buli kimu kyonna ne bakisimbayo
ne tujja ntubalwanyisa mpaka olwaleero lwe benyudde ne bavaayo kati bye baali bategese eri ebimu baabijjamu ne baagala bakole fayiro ng'ensi temanyi n'ekigendere ekyaleeta etteeka lya protection of the sovereignty baalireeta nga Robert Kyagulanyi Ssentamu biki ebiri mu tteeka eryo bye mugenda okutegeera olwaleero. 1 Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform okuli General Secretary n'omuwanika mukulu Katana muwulire bulungi nnyo n'abakulembeze ba National Platform muwulire bulungi nnyo. Olunaku lubaali mu maka ga President abasajja bano baatwala empapula ze ez'obuyigirize ebyapa bye bank details na buli kimu kyonna ne babitwala. Bwe bamala obitwala bo bennyini ne baforginga documents eza president. Ne baforginga documents eza president omuli ebyapa ebiforginga ne bakola endagaano ez'ekimpatiira ku properties ze. Kati ekyamaze gwe mu kibya bakwata bank details ze ne bagenda mu banki ez'enjawulo ne basearchinga ne bazula account zino za president. Kati ne bagenda okukolako ebikolo bye bagenda okukola bengenda okubanyonyola ebikolo bye bino wano wammanga. Museveni nga nnyanja sofiriti baapula ne banne bamafia balina gurupu ez'enjawulo okwetoola ensi yonna ez'abatujju ez'abavuzi b'empanka ez'abazanyi ebyobufuzi ebyetyobola n'okukyankalanya ensi zonna. Ompulya bulungi nnyo nkudda kategole muziwandiike. Balina ebibinja byabwe ebyabatujju, balina ebibiina by'abayeekera, balina ebibiina bya basiyazi, balina ebibiina bya bannabyabufuzi abatatinkula entalo mu nsi yonna. Ng'ebinja ebyo byonna birina offices birina ne addresses. Ng'ebintu ebyo Museveni abikozesa to blackmail or to tarnish someone's image in the public. Kati ba agenti bano bali across the globe. Mulimu ne ba money launderers abalondalinga ssente za Museveni nabo gye bali. Kati abantu bano bonna state yabakutte ne yabasetinze etya. 1 Museveni ne bane bamala okufuna bank details za president ne baddayo ne bahackinga into banks ez'enjawulo muri account za president ne batandika okuteekako bo kye baagala ensi emanye etya. 1 okusookera ddala basooka ne basaaka ensimbi za president nga zize nomumane ng'omuntu balala keno ssente ze ne bamala bo ne batandika okukolerako ebikolobero. 1 ne batandika okutegeeza ebibiina byabwe eby'obutujju bitandike okuwayalinga ssente ku akaunti za president. Ulira bulungi nnyo sharinga video sitera basa kusharinga video nabasaye mukubire ne president nesima yomuchiko mutaginze ne bategeeza ba agenti baabwe ebibiina eby'obutujju batandika okuwayalinga ssente nga bazitera ku akaunti ya president. Ne bategeeza ebibiina byabwe by'abasiyazi across the globe bitandika okuwayalinga ssente ku akaunti ya president. Ne batandika okutegeeza ebibiina by'obuyeekera bitandika okuwayalinga ssente ku akaunti za president. Ng'ekigendera kiki kulaga nti ssente president z'abadde afuna zibadde ziddukanya terrorist organization, zibadde ziddukanya ebibiina by'abasiyazi, zibadde ziddukanya political instabilities mu Africa sako ne mu Uganda, nga ssente zino era zibadde ziddukanya n'ekibiina kya National Platform ne campaign. Ompulya bulungi nnyo, ompulya bulungi. Bano bonna ba agenti baabwe bali across the globe nga balina ssente nga Museveni yazibawa ne bannaabwe batandika okuwayalinga ssente ku akaunti za president. 1 ssente zino wamala zituuzaako bo bagambe banka ziri zibawe print out eza zibayita babawe print outs eza transaction zonna ezibadde zijja ku akaunti ya president nga balaga ne ssente gizibadde ziva international wire money transfer gizibadde ziva. Kati nga details zino kiri wakiwanukazi agenda okukozesa ng'obujulizi babuteeke ne mawulire ga Uganda
babuteekere mu international community, International Court of Justice, babuteeke buli wamu bwonna obulaga nti Kyagulanyi abadde afuna ssente okuva mu bibiina by'emmenyi ng'era ne details bazina ku account. Olaba bulungi nga ne details bazina ku account zonna. Era ekikolwa kino kiri wakiwanuka Salimu Sale, Museveni, Muhoozi n'ebibiina byonna ebyabatujju byonna bibadde biteeka ssente ku account ya president. So simanyi Mr. President kino obadde okimanyi, wabula bansabye nkusabe nkugambe with immediate effect wandiikira banka zo zonna ozigambe nti zonna transaction ezikoleddwa ka account yange nga sizirinaako bumanyirivu gye zivudde ne gye ziraze sizivunaanyizibwako. Era instructing era oyo omugambe awandikire ekitongole kya Uganda Financial Regulatory Authority akitegeeze nti zonna transaction ezibadde zikolebwa ku account yo tozimanyiiko kubanga tolina gw'odiringa naye. Otherwise, Mr. President, bino byenkugambye olina okwedifininga ng'obudde bukyali. One, kiri wakiwanuka bamaze okuprintinga bank statements ne bank details zonna transfers zonna ezibadde ziva ebweru bibiina bino bazirina. Era ne fayiro yawedde bagirina. Nga bagenda kukozesa ebintu bino ng'obujulizi mu kooti okulumika nga bagenda biteeka mu mawulire gonna mu Uganda ne mu Africa ne mu kooti ez'enjawulo okulaga nti obadde okulaga n'ebinja bye batujju ku destabilizing eggwanga. Kati tugenze maaso. Nga bazo tuna documents zonna bagenda kubateekako ssente zonna enkyafu okuva mu bitundu byonna ebyenjawulo ebyensi yonna naye nga bateeka ssente zo ku account ba agent ba Museveni be yali recruiting across the globe okuba nti bateekako ssente ezo. Wabula ate ekisinga okusesa ssente zino bwe bamala oziteekako ate bobenyi ne balagira bank ate zibulokinge account zo. Olya bulungi nnyo bino babikola after ne before elections ng'omaze okuyitamu. Era ssente nyingi zibatadde ku accounts zo ne ku accounts eza national platform nga zino ssente zibataddeko ziba mu designated groups from different areas of the world via state agents. Kati bwe mbamenyedde ebintu bino wammanga groups. One, sente zigenda okuba nga ziva mu bitongole byabwe ebyaba agenti babali across the globe eza LGBT ez'abasiyazi zigenda kujja ekifaananyi kye baateekesawo etteeka ly'abasiyazi. Bo bajjaho ekifaananyi kiri ssente America ziyabayisa mbaali bafuna ssente z'abasiyazi bagenti muna twabagamba Kyagulanyi afuna ssente mu basiyazi ne bank statement zizino international wire money transfers zino ziraga nti ssente badde bazijja mu basiyazi. Ekyo nakyo bakiteeke mu mawulire. Sente ezibadde ziva mu batujju balage public mawulire nti ssente zino zibadde ziva mu kibiina gundi ekyabatujju kino bwekiti ne bank statement zizino babalage ssente zibadde ziva mu bayeekera abadde bamuteekako ssente ku account nti account zizino details zizino zibadde ziva mu bayeekera ssente zino zibakole ki babirage bira biteeke ku mawulire. Mbwera abadde promotinga conflicts mu East ne Central Africa era ne mu Uganda abadde agenda kukola ki abadde agenda bikozesa nga ekyo bakikola nga bayita ku accounts zessaako n'eza national platform. Kati mukulu omuwanika wa national platform omukulu Katana ngenda kusaba okebere account za national platform ne general secretary mutandika okukeberako activities ezigenda ku accounts z'ekibiina ekyo. Bwe musanko activities mutamanyi mugende with immediate effect ekiro muli maloya muwandikire Uganda Financial Regulatory Authority nti activities z'essente zino ezigenda ku account zo tuzimanyiiko era mutegeeze ne banka nti ebintu bino bakola otherwise mutakikola kiri wakiwanuka fayiro egimaze dda kuba kibagenda okukozesa lwakuba nti ninadibanga Promax. Kati ensonga lwaki bakola ekintu kino bakikola olw'ensonga nti bo baagala kukwatira president mu teeka lya protection of sovereignty. Olw'ensonga bamaze dda bo kulyetinga fayiro ya president n'obujulizi nga babulina obuli forged okuva mu transaction ez'enjawulo ezikoleddwa ba agenti baabwe. Era nga singa kino bamaliza okikola bulungi kubanga kino bate bakisula kyolofuluma. President ayolekedde okusiba emyaka 20 mu kkomera
ekibiina kya National Platform kigenda kuwerebwa emyaka 20 nga tekizzeemu kutekwetamu kikolwa kyonna kya byabufuzi mu Uganda. Nkiddamu president wakusibwa emyaka 20. Ekibiina kya National Platform kigenda kuwerebwa emyaka 20 nga tekizzeemu kuparticipatinga mu byabufuzi bya Uganda byonna. Ekyo kyo kiri mu fayiro yakyo wakiwanuka. Salimu Sala akimanyiko, Didiga akimanyiko, Museveni akimanyiko, ne state akimanyiko, ne Chief Justice akimanyiko. Tugenze maaso. Mu nkola yemu najja ne ngaba bakulembeze ba National Platform ya MP nti babatekedde akakodyo akoba wa sente nga zijja ku account yammwe. Naye ba MP mwesule gwa nangu mwina akamanyiro n'akaki mwina akamanyiro n'akanyomonyoomo naye ulya bulungi nnyo. Ne ba MP bennyini ab'ensonga mu National Platform n'ababamu abawangula surprisingly nabawoninga nti mugenda kufuna sente ku account zammwe. Nina information endaga nti sente baziwa wayalingirako era ne mukola ensobi ne withdrawing. Kati kiba kikonfaminga nti nammwe mwetaaga butereevu okufuna sente enkyamu ezigenda obbaletera obuzibu era muyinza obutalayira era muyinza okukomekeza mu mukomere. Naye nga nabagamba dda omwezi mulambe mabega nti bakutera sente ku account tozijjaako soko gende otegeeze ekitongole kya Financial Regulatory Authority oba tegeeza banka yo nti sente ezo sizimanyi kuba tozijjaayo. Wabula ntegeezeddwako nti abamu sente mwazi withdrawinga mbukwagirako message mbufe bawerowisha baagala enkyukakyuka mu diaspora futi batesitukuteddeko sente ezo tukuyiza okuyita mu kalulu no chapter simanyi egindi fe tukuteddeko sente nga tukuyiza okuwangula akalulu. Kati engeri y'okuba nti twagala kujjako Museveni ogira woyozayozaako ennaku sente zigira naye nga bo obujulizi obuliwo bulaga nti sente mwazijjako naye nga baabayite eno babazanya akakodyo nabaza nti sente ziva luddawa sente ziva mbawero wishes nga sente za Museveni kenyini yazitaddeko. Kati buli MOP gwe mugenda okulya mawulire nti ekitongole bamuguddeko emisango egyo emutteeka lino lya protection of sovereignty bali muguddeko omusango era bamukutte oba tagenda kulayira temunkubiranga ssimu. Video mujjanga eno mugisana mugiteekako oyo MOP abagenzi lwa buluvu nabagambira temukkiriza sente zo mutegeeze banka mwagaana okutegeera. Kati kino kigenda bakola kuba ntegeereko sente mwazidrawinga sente mwazijjayo emuzijjayo mwakakodyo kabakwata. Kati tugenze maaso. Sente zonna zemwafunye zonna ziva mu group za Museveni across the globe bano era kye bakoze ku account za president n'ez'ekibiina. Era wetwogerera essaawa zino waliwo okulera okomba essowaani bwe baatula mu meeting bagamba ebintu bino tugenda bifulumya tutya ku mainstream media mu mpapula z'amawulire ku ba YouTuber ku ba blogger tugenda kukola tutya. Ne bagamba nti amawulire twagawamba gonna, TV twaziwamba ne radio station twaziwamba, ba TikTok twabawamba, ba YouTuber twabawamba, just kasimu n'akasente ku account yaabwe nga bagenda tukolera omulimu. Ne bagamba ekizibu tulina eki kya Nation TV yokka ekyo tulina muzula ensonga nti ye tulemeddemu nnyo baaso balina abafusasi b'amawulire n'abagasoma nga bali professional nnyo bakola investigative journalism ne batu exposinga. Kati tukoze tutya abo ne basooka babasebbali. Kati information egyenkuwe Bukedde TV eyina information ey'ebintu bino, New Vision eyina information y'ebintu bino, Baba TV eyina information y'ebintu bino, Sanyuka TV eyina ebintu bino, Natasha Broadcasting Service eyina ebintu bino, BBS, CBS, radio zonna ne TV zonna ziri mu Uganda already. Ne ba YouTubers abamu bamanyi oba balinze essimu ne ba TikTokers bamanyi nga olufuluma nti keesa efulumye bweti empapula z'amawulire buli kimu ne banka details zonna wire money transfer zonna zibadde ziva mu group za Museveni across the globe bagenda ziteeka mawulire nga ne ba agent b'ebintu byonna babirina nga byonna biprovinga nti Kyagulanyi receiving sente okuva mu organization zembagambye nga talina wagenda kwowolezaako. Kati olwokuba nti nze nga naddebanga Promax nembiwamu amazzi era kiriyo ekiwonuka kansubire nti kati wooliga kubugumye kuba kati eyo case yo ndabika njiggadde ate yebadde last resort ya olw'ensonga mwagambye
nti ebyantu byonna byali mu kabuto tesobola muggulako omusango kubanga abaana baatulabisa tulina kukapitalizinga kweno kati ne gye mbadde mukapitalizinzeeko nayo Munyankole n'agamba wanyampisa ekiniga wanya mu mpale mwanya mu mpale kati nayo giyemu amazzi mwe munaamanya kati bamala okutegeeza ebitongole bino byonna bapropagandalist baani bonna balina information basirise balinze lunaku lumu era kyokulaba etteeka lino ngenda kuza omwezi 13 badde bagenda debatingako liyitewo immediately Museveni alisayininga oba yenna anaaba walisayininga oba Mao balisayininge president wonna walinyira mu ggwanga mukwata ekibiina bakiwere bulungi nnyo kati bwe bamaze okuba nga bategeezezza abantu bano bonna bamawulire ba agents baabwe ku mainstream media ne bagamba tukoze tutya kubanga NTV ewakanya nnyo ebintu byaffe nebikubamu ebituli. Ladies and gentlemen, bakkiriziganyiza bonna NTV bagiweze okumala omwaka mulamba. NTV ewereddwa okumala omwaka mulamba. NTV ewereddwa okumala omwaka mulamba. 1. NTV tegenda kuddamu kukapitalinga ggulire yonna mu parliament, mu court sessions oba mu court hearings, government functions zonna eyinza obutaddamu zikapitala okumala omwaka mulamba. Kino Nyombi Thembo akimanyiiko kuba meeting yagirimu era akimanyiiko n'ategeeza bonna ba protocol NTV tejja kukkirizibwa kuddamu capturing parliament o capturing court hearings oba court sessions ezirimu misango gya government oba ogenda ku state functions zonna NTV tegenda kuddamu kukkirizibwa wabula olw'obutaswala bayinza ogireka ne kavalinga naye nga baliko instructions kubanga temaze bifulumya tebalina kyakukola naye nga NTV yo okusinzira ku gennina anti bwe mugasakaga yonna nga basakire NTV okusinzira ku gennina muli bagobe mu parliament mwaka mulamba, court hearings wa court sessions mwaka mulamba, state functions mwaka mulamba, interviews abane mu government teri kudda mukozi kapitalinga. Ekyo mojja kiraba mu nyambale muwanika ku page zammwe nti lumbuibe yogera bituufu wano nyinza okubanga batasinza nga bagenda bakkiriza naye nga in reality Nyombi Thembo bamugambye dda era bo bakimanyi nti NTV bagibaanize mu nyambale mugamba lumbuibe yayogera bituufu batugobye mujja biraba okujjako nga babisazizaamu naye nga already Nyombi Thembo buli kimu akimanyi bakya acceptinze era kyagenze mbaaso kubanga nti obadde okuba ebituli mu information gye bafulumya nga bwe bituli mu bintu byabwe ekyokutabante gabana bimu bituli namwe mukubamu ebituli mu bintu byabwe ne balabisa kati nze mbagambye nti NTV yo bagigobye dda kuki okapitalinga amawulire ago kati mu misango gye bagenda okuvunana president kwe kuli ogwa treason nga bayita mu tteeka erya protection of the sovereignty kubanga kiri wakiwanuka fayiro yagimaze dda agirina n'obujulizi obuvudde ku accounts zonna ez'enjawulo ze bataddeko ssente nga basinzira kuba agenti baabwe era nga wakusoma emyaka 2 oba sina kindi n'ekibiina bagenda kiwula kubanga n'ekibiina bino byenjogedde byennyini bikwata ne ku kibiina waliwo international wireman transfer activities ezigenda ku account ya national platform nga nazo ziri related ku bintu bino omuli eya LGBT omuli ez'abatujju rebel groups ne political conflict support groups across the globe ezo naso sente bangambye zigendako kati mukulu katana sebo treasurer nkusa mutandika okutunulira activities ezigenda mu maaso ku account z'ekibiina kubanga bino byonna kiwakiwanuka ne banne inspector general of police DDG Salimu 7 buli kimu kyonna n'obujulizi kyona bulina nga baprintinze dda out ku activities zino so kati mutegedde bulungi nnyo nti baagala kukola kintu ekyo era nga baprintinze dda buli kimu kyonna bakirina balinze bulinzi bukiwa bannamawulire president olujja bamukwatirewo with immediate effect bakole ekiddako kubanga bo bamalidde nti baagala kusamba kino bakikola olajja kubuuza nti bakola ekintu kino. 1. Their main intention kwe kujja Robert Kyagulanyi Ssente mu byobufuzi bya Uganda n'omusiba emyaka 20 wanaaviirayo ng'ayisa amadinisa oba ng'abitadde. The intention is 2.
kwe kujja Kyagulanyi byobufuzi bya Uganda emyaka 20 n'okusoma emyaka 20 omulundi gumu n'ekibiino kisaanyawo basigale nga tewali akola ki nga tewali abavuganya. So kyekyo kigenda maaso kikigendera kyabwe nga buli kimu kyonna bakikoze nga bwekimanyi naye nkiddamu nti buli kimu kyonna ekyakoleddwa kiriko ba agenti baabwe across the globe. Abalala bali mu Africa, abalala bali mu America, abalala bali mu Canada, abalala bali mu Bungereza, abalala bali mu Europe, abalala bali mu Asia. Bonna we bali nga bagenda kukola omulimu ogwo already baagukola dda nga sente state yennyini yezibawa okola wire money transfer okuziteeka ku account ez'enjawulo. So kati ekyo kyomaze okyogera president manyi kuno kwoli naye nga bino byonna babeesinga ku documents zo ze bajja mu makaago olunaku lwe bawamba makaago nga kiri wakiwanukana mu details yakola omulimu ogwo. Tamutegeera bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Bagenda kulaga public kye tuyita EFT details bakiyita external funding transfer. External funding transfer bagenda ziraga sente gye zaava baani abazisindika activities ki byonna bikulaga nti bituufu. Kankiddemu ebintu byonna bagenda okupresentinga on their own bigenda kulaga nti bituufu naye nga bennyini babikuliyetinze kubanga bafuna bank details za president n'ez'ebibiina kya national platform bazirina kati ne bakoze bahakazi babo okuhakinga mu system okukolako ezo zebayita EFT activities across the globe nga bateekako sente bano nga baprintinga details okulaga nti ba foreign agents badde basindika sente ku account ya Kyagulanyi bakole ki balikuba naye nga bakozesa details babba mu maka ga president yennyini naye kino kimenya ate amateeka okugenda okuconfiscating someone's documents without his authorization nga mwawa abakage ati ne mugamba nti mugulako emisango kati wano wali okola okukomba essowaani weewaluwa mwagala kujja Kyagulanyi byobufuzi si bwe kiri nti ye tubasanyukiddeko mubalinyo mubalire ddala naye Museveni ebintu byakola okuva mu 16 byonna byewakola okublackmailinga abakulembeze abaliko n'okukola buli kasasiro yenna wakomekereza mpozi okoze otya tewagenda mu nsuko nti ye. So Kyagulanyi kyakola akimanyi era agenda kukozesa amateeka nga bwe gali naye kinaabatwala temukimanyi kyekisookera ddala. One, ekinabatwala temukimanyi lwa nsonga nti bwe mutuuza emitwe gyammwe mwenna ne mugigatta nga solution gye mulina ziri bbiri bwe mba temusse mukozesa blackmail wammwe ate mugenda omuleeta mu public nga abalaga nti muli basiru nnyo to the extent how dare you a full attorney general to gang up with the mafias the government to blackmail his ex Robert Kyagulanyi Sentamu when you know it clearly that it is SFC police and the army who took over Bobi Wine's home almost for 2 months and a half. You confiscated all his bank details, academic qualifications, land titles, and other valuation documents plus commodity plus items. So how dare you can come in public and say that you've opened cases against Robert Kyagulanyi Sentamu, that there are some financial external fundings which have been taking place on his account using his own bank details which you confiscated, and the world knows that you took over his home almost for 2.5 months. What were you doing there? What were you doing there? If I may ask, the banks or the financial institutions in Uganda where Bobi Wine has accounts in different banks. So you are ready to tarnish your business because you want to help the state to prove that Bobi Wine was doing bad business, that he was receiving money from different groups. Are you ready for that? Any bank manager who is going to assist the bank, who are going to assist the state in printing fake evidence of the EFT transactions from different groups
indicating Robert Kyagulanyi said that has been receiving money, you are in for it. You might end up losing business and may end up closing your banks. I'm telling you. The whole world knows that Bobi Wine's home was locked for 2.5 months in the hands of the state. Where did you get all the bank details? In fact, here's the question to all bank managers in Uganda, where Bobi Wine have accounts. You know that Bobi Wine ran away from the country. You have his number. You have his email. Have you ever sent any email informing him about the transfer activities which are taking place on his account? Did you? Because he's your customer. Did you take time and inform the owner of the account that there are some funding activities which are taking place on your account? Did you? If no, that means you are in for it. So, Mr. Chiriwa Kiwanuka, the Attorney General, don't be fooled. Don't fool yourself that you are going to be used by the state to forge fake cases against Robert Kyagulanyi Ssentamu using the Protection of Sovereignty bill, which is not yet passed by the parliament. Mister, the time is over. That system of blackmail in the modern day society is over. You need to bring the proof. And you need to be clear. The man ran out of the country for his safety. You took over his home. You confiscated each and every valuable documents. The state now is capitalizing on his documents to create fake transactions and fake activities on his account. And even the bank managers, they know that what they are doing is wrong. Now, we are going to expose you. We are waiting Chiriwa Kiwanuka and his agents to come out to say that we are going to open cases against Robert Kyagulanyi. These videos are going to be reviewed and these videos are going to be watched again that I exposed you before. So, Mr. Chiriwa Kiwanuka, wanda wali nkutegeeza wandibadde gwo omuntu omusaale ennyo okutegeeza mukama wa Museveni nti bakola bikyamu bobanga amateeka agasoma n'ogayita. Wandibadde musaale nnyo okutegeeza abantu abo nti gye tukoma okulwamba oyinza tuba twonoona. Wandibadde musaale nnyo okutegeeza abantu nti okutta abantu kibi tukikome. Wandibadde musaale nnyo okutegeeza nti bye tukola bigenda kwonoona even the financial institutions bank. Wandibadde musaale nnyo okumanya nti ensi kati eri mu ngalo z'abantu. Omuntu asobola okumanya ekintu kyonna ekikyamu ekikolebwa ku akawunti ye. Kati gomoloza nti musiru, tomuza nti musiru. Nze njagadde publicly kujja kutegeeza nsi. Mwenna mubaddeko kuno, Museveni kwoli, Janet yetaliiko oyo bamusabira ssala zaaki, okusabira kw'abalwadde. Sale kwoli, Muhoozi kwoli, Inspector General Police kwoli, Chief Justice kwoli, mwenna kwemuli, temwebuzaabuzanga abafuka banaaba. Mwenna kwemuli. Kati mmazo babya mugenda kuzaako ki? Mugenda gufulumya, mugenda mukwata, mugenda printinga bi documents nga mukoza baba. Nze mbabo mugenda kuzaako ki? Mugenda kuzaako ki? Chiriwa Kiwanuka, Chief Justice, Inspector General Police. Muhoozi mugenda kuza nze mazo babya mukole ki mukola kati. Omayibi n'ebitanda bya phone mu nsi mutuli ebitanda bya bya box. Kandoza lero ngenda sura mu box wansi genda sura ku kitanda waggulu. Kubanga kyemba koze baba nkoko ekikola bazukulu baayo. Bine ebitanda bya phone bya box kuliko wansi box. Sigenda sura ngenda kubikula bulirwe ndi nsure mu box. Kuba kati na information manyi kati mulimo kwetakula. Mugambe mbwe tusobedde mbwe tufukidde ekizibu. Ntotabaga tulimbwa za mugagga tubogolera abazo okubba. Kasime kye mugenda kukola kisookera ddala. Muganya okusooka okutegeera nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envubu ekyusa. Tosobola kubanga wawomba maka g'omusajja n'olumba mukyala we
n'otwala ebintu ebimukwatako byonna gw'ate obiforging omugguleko emisango ne muleeta etteeka nga litagetinga ye ne muleeta etteeka nga litagetinga bannayuganda ne muleeta etteeka nga temumaze kulyetegereza okitegeera nga temumaze kulyetegereza olw'ensonga nti mwe kennyini mwasoma naye temwayiga Blackmail takyakola propaganda takyakola ebintu bikyakola lwaki kati already maze bifulumya mugenda bifulumya nga muga nti abadde akolagana ebibiina by'abayeekera abadde akola money laundering abadde akolagana abasiyazi abadde afuna ssente mbatojju ng'ate maze byogera mugenda tegeeza bukedde byogere nga mbasooseyo mugenda tegeeza Natasha Broadcasting Service byogere nga mbasooseyo mugenda tegeeza BBS CBS Baba TV ba YouTube Sanyuka TV mugenda bategeeza babyogere nga maze basookayo oba mugenda biteeka wansi kubanga no mission eyewedde okitegera bulungi nnyo kati ekyo kyo maze okikola ki okinjawo era nkiyemu enfuufu first and foremost mwakoze etteeka lya protection of sovereignty naye if we talk about the foreign agents, let me ask you one simple question. Or like 5 questions, but one question is. Bwemba mwakoze teka nga ya protection of the sovereignty. Mwetemuloza nti sente ze mwali za America okuleeta abagwira obateeka mu Uganda. Mumenya amateeka mukolagane ba foreign agents. One. Bana Uganda bangi bali mu nsi yonna baasaya. Ne babamma era batika baza mu Uganda. Nze mbuuza. Abantu bwe mwafunye okuva mu America tebayina nsi zaabwe kubanga omuntu bwali mwasayira bamuza mu nsi ye lwaki bamuza mu Uganda bana Uganda nti nedde kitegeeza mu kenyiri mu bafuli ba foreign agents kasoke mbuze wano bwe tuba twogera ku foreign agent kyemwerabidde omanyinze byange mbyogera ne munyiiga Omunyarwanda nga kiteba muzala mu Uganda nga nenyina mu Uganda gwe sikuyinako buzibu Abanyarwanda benjogerako category ya Museveni abajjanga aba refugee when I'm addressing Banyarwanda I'm addressing the refugees so if you know that you're not a refugee in Uganda please don't be scared don't worry about my statements goes direct to the refugees the likes of Museveni and his family and those ones in the government. So when I'm addressing the Banyarwanda, I'm addressing the refugees, those who came as refugees in Uganda. Because it is well known by the Geneva Convention laws that anyone comes in a foreign country as a refugee is not supposed to leave that country. He or she is not supposed to participate in the politics of that country on higher level, mainly on the presidential stage. So katinchidam. Bomba was a foreign age, Bomba was a protection of the sovereignty bill. Mwela bidenti mwena Abanyarwanda bajjanga refugee mu ba foreign agent. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzikanga oyambe muyambe ekkiriza. Mbuuza, mukimanyi nti mwenna abajjanga ba refugee mu Uganda abali mu ofiisi abatotta amataka g'abantu abalina ssente empya n'enkadde abali mu kutta mwe ba foreign agent because a foreigner is a refugee. So if you are talking about the foreign agents, the refugees of Rwanda's origin who came from Rwanda, mwena mu ba foreign agent. Kati etteka mulikola ne lisigalawo libali yambani. Libali yambanze gwe mwafudde refugees azaliwa mu Uganda nsa mwagala nzireka oba libali yamba. Annaye. Kiringa okujjamu empale n'owerabira nti bw'ojjamu empale omukazi ogenda mufunisa lukuta togenda kweyamba. Kati bali bayamba ki? Mwe mukola nnyo amateeka tamaze kwebuuza. Buli foreign agent yenna abeera Munyarwanda kubanga wajjanga refugee njogera kuba refugee soogera ku Munyarwanda nga kitawo yazalibwa mu Uganda mama yazalibwa mu Uganda gwe sikuyinako buzibu statement zange zigenda kuba refugee abava mu camp abefudde banna Uganda feteka nibali tukolera olw'ensonga nti kati mmwe mwenna tugenda kudda mbitawo byonna tubitinkule okuva mu 1996 ebitabo bya refugee camps zonna mu Uganda tutenkule bani amuna bisimulamu
kati mukola amateeka nga temumanyi mwenna 100% abanyarwanda abajjanga ba refugee muli ba foreign agent. Mwenna muli ba foreign agents kati okola etteeka nga tulimanyi. So kati muli mutya embata nezitula nezikola etteeka mbwera bali e Bulaaya nga boogera ku byobufuzi nga bannayuganda emisango gigenda bavunaana ba foreign agent mwakali ba foreign agent bamwe nze ndabajjajja bange 7 gye bali newe munzika mumanyiwo kati ngompita foreign agent kati nze mbuuza bamu etteeka mwalikoze ngenda ddiwa abantu wano bali nnyo waliwo bamba kati ekyo tukimaze kiri mbalaze mwenna ba refugee muli ba foreign agent mwenna abanyarwanda kati kanjagala kusooka kubuulira 60% ba investor bonna ba foreign agents n'abakola mu kampuni ze bonna babeera ba foreign agents omuli abachina ba foreign agents abayindi ba foreign agents aba Ethiopia aba Eritrea aba South Sudan bali bonna buli naka business nga simu na Uganda mu Uganda foreign agent kati etteka mwalikoze nga muli kimanyi ne bana Uganda abakola mu kampuni ezo nabo foreign agent embwa zino era bugembe ya lengere embata zino mbata zennyini 60% ezaba business zino ziri mu Uganda ezaba investors those are foreign agents n'abazikola babeera ba foreign agents mukola amateeka nga musoose kuwetunuulira n'abamu muyina zi hoteli zikola mbanna Kenya those are foreign agents muyina resorts zikola abantu bava e Rwanda Tanzania but those are foreign agents. You are still exporting goods from Uganda. You are dealing with foreign agents. You are using dollar as an exchange in a trade. Those are foreign exchange. Mwamulinga nebiyenje. Katuwama njagala kusooka kubateekako wano katono nnyo abasinga obungi twafunye abavuunuzi bangi nnyo ku tteeka lino wabula nzo mukulu Kayemba Solo yannyonnyodde bulungi ensonga zino muzitegeere bana bayisize etteeka tebategedde njagala mumpe eddakiika zigenda kubeera 9 buli omu njagala uli etteeka no nga balinnyonnyola olyoka omanya ani alina ofuluma Uganda naye agisigalamu gowaleese okuva mu America foreign agent si munnauganda bana bwali savings oba 8 ba foreign agent si bannauganda nolaba emitwe kati njagala muwulire Kayemba Solo omu ku bannyonnyodde etteeka lino mulitegeere bulungi nnyo ate balitegedde muliwule bulungi nnyo mu recording ekisooka njagala nnyonnyole etteeka lino ekigambo kino kiwulirwa era kirimu nnyo nti kitaliyetinze ba opposition oba n'ebibiina by'obwannakyewa nga si kituufu tayito bweti eyina ensi endala mweri naye ng'ebiri mu tteeka eryo si be tulina wano kyokera tayito bweti eyina ne mu nsi endala bweri ng'ebiri mu tteeka lino era bye biri mu nsi ezo etteeka lino lifaanana etteeka eriri e Russia eriri e Kazakhstan eriri e Algeria eriri mu North Korea n'eriri Ethiopia n'amawanga amalala ensi zonna ezirimu okunyigirizibwa n'okunyigiriza baleeta etteeka erifaanana bwe riti nga bo balowooza ti bannansi baabwe okunyiiga waliyo omuntu omulala akipika ali eyo nti mumunyiiga olwa bino bye tulimu etteeka lino lyogera ku ba foreigner ne foreign interests nti likugira omuntu yenna
akolera omuntu foreigner ne foreigner ne agent we kati kankule foreigner kyategeeza mu tteeka lino osooka ompuliza buli nga sitadda walala foreigner ategeeza omuntu nga si munnauganda ategeeza munnauganda abeera ebweru w'eggwanga Uganda residing outside Uganda tekitegeeza omazeeyo nnaku mmeka tekitegeeza okoze ekikadaama ali Saudi Arabia naye atwalibwa nga foreigner kati and foreigner oba tokyaliri munnauganda aziweereza era maama wange azifuna mu kyalo omukadde mukyala Kasibanda afuna akasente k'omwana we yenna gyali emisanvu waggulu awo ekiyooka aba agent wa foreigner yisebo kubanga etteeka likugambye nti Uganda ni citizen residing outside Uganda tekiraga nnaku mmeka z'amazeeyo abali e Dubai abali e Qatar abali e Kuwait mbu sente aweereza miliyoni 2 ziyambe maama ogenda mu ddwaliro maama we ajja kuba alina okugenda ku minisitule mu kiriyalingi ayogenda sente kikyagenda ozikozesa nga tonnalowooza nno mbulina olitajetinga bannabyabufuzi nedda etteeka lino bbi nnyo nti lijjako omuntu obuntu bwe era foreigner wano bamugambanga ekampani ng'awandiise wabweru wa Uganda NGO oba entity yonna registered outside Uganda amakampuni getukolamu wano GMTN gesiye South Africa Stanbic Bank e South Africa makampani agamu ge Dubai amalagawa gwagakolera wano obeera foreign agent yisibu njagala nkulaga etteeka lino nga ndigaziyiza bulungi tuleme kukitwala kyebagezaako kizimba mbu ebyo byabufuzi byokka si byokka abantu bonna abaludde mu buyinza nga bawulira baagala kukakabukasa omuntu obwavu omulume ntunza abasambi Ethiopia okujja sente Ethiopia n'ogamba nzisindika zirina ku black market kyekimu mbadde njagala wala omukwano gwange kooki wa ttiimu Algeria bagiyita Kabari angambye muswizi angambye enseno kudola tujigula ku black market eyina etteeka lino lyenjogerako ne sente okuzifuna n'ozisindika ewammwe luba lutalo n'okuzirecevinga luba lutalo muganda wange kino ekintu kye tugendamu bannayuganda singa bakimanyi bulungi gwe imagine wafuna sente z'omwana wo yagenda ekkato kola akuweereza akasente okafunye minisita takusose ku kiryalinga etteeka likutte olina okusasula obuwumbi 2 oba okusibwa emyaka 2 mukadde mukyala Bikonge eseera tagambe bugambe muntu wale mukomera mu nsibe buwumbi 2 etteeka lino bwe liri awo we lituuka terikoma kweru lyokka libajjako gwe foreign agent gwe maama wange aba foreign agent muwalawe lekyo bw'aba ali America bajakolera kubanga muwalawe etteeka liba limufudde foreigner n'ebyobufuzi tolina kubyetabamu kategeza lijjako omuntu actually netteeka lyate lijjawo sovereignty y'abantu nitugenda nitufundraising akasente kajja katuyambeko kakati awo gavumenti bakugamba kaleete sewa mukulu atulwanyisa twakuma sente mu iPod n'ogamba kogenda osonde sente wewe kati zosonzeko nezitwagala tuzirabeko era tukubuulira emeka z'olina okukozesa bibyo bibalimu naye nga saagala nze kitunuuliza nnyo nti bakikola ku nyigira njagala omuntu wa wansi ono amanye bw'agenda okubonaabona omuntu ng'obadde okolera ebitongole ebyo n'ogamba nti ngenda kwesimbawo tojja kukkirizibwanga actually n'okulondooyiza n'obutakkirizibwa tugenda kutuuka okusa ku tteeka lino bwe liri nga n'okujja wano okwogera ku byobufuzi kuba bagamba ezimu kabadde namba mmeka nti bw'oba bw'oyogera okufulumya amawulire agagootaanya ebyenfuna by'eggwanga oba okuteeka ebyokwerinda ku bunkenke nga bookeberaako okalabe kitegeeza kuba ebimu ku bye bataagala boogereko oyiro elections ebimu ku bintu sovereignty bitofuna nga bannayuganda tebaagala obyogerako olina okuba nga olina pamiti ekukkiriza okwogera ogenda okutuuka ekiseera wano ng'okukyaza abantu alina okuba ne pamiti eyogera ku bintu ebyo etteeka lino lennyini ng'oggyeko okubonyaabonya bakadde baffe mu kyalo okufulumya amawulire oba okwenyigira mu nteekateeka ezinafuya ebyenfuna by'eggwanga okutabangula emirembe myaka 20 oba n'oliwo obuwumbi 2 oba byombi
nyengo oliwulidde bulungi kakati si kyokka mulimu sebo mu implementing government policies kati nkuwa example ng'essomero ly'e Masaka kuba etteeka nterikoma kuba ku bantu bali bweru bokka n'essomero lyange lya Kyali wange Kasozi liri wali Mary Hill liri wali e Kanoni implementing government policy tugeze UPE pichi or PE physical education naki ngujeko ku bantu ina license ate ero ino okupa meeting bokola ebintu tokkirizibwa okukola government responsibility bino etwadde abaka oluguudo n'oluwulira n'ogamba tractor jeremewo n'ogamba kankole nayikondo wali kyobulaba nga babise bubisi tteeka difulambu likwata byababufuzi byokka si bwe kiri ogula ambulance oba okola buvunaanyizibwa bwa gavumenti tokkirizibwa yesebo njagala osome etteeka lino lirambulule oba ku government responsibilities tokkirizibwa kuzikola omuntu yenna gavumenti nejja neeyisa trakita mu lujjalo nga eyisaawo ekola kkubo gwe n'ogigana nedda ssebo toyisa wano ttaka lyange etteeka lino likwata oba otaataaganya mirimu gya gavumenti ebisigadde mudiraba luvannyuma litteeka lino lyetwogerako terikoma bukomimbu sente zino ezijja okuyamba abanuupu bano ezigenda okuyamba ebitongole nedda etteeka liri mu kukosa muntu wansi nga gavumenti zonna zabannakyemalira bwe zikoze bannayuganda yonna gye muli muleme kuddeyo kutuula kulowooza gwe imagine ng'omwana wakuweereza akasente olina kugenda ku minisitule wali okufuna clearance olina kusooka kwewandiisa nti yenze omukadde nabumpenje nze nina omwana wange ali Germany era ndi agent wa alright mwebiwulidde bulungi nnyo akawaayiro akasooka mu ssemateeka kagamba obuyinza buli mu bantu n'obwetwaze bwabwe kyetuyita sovereignty etteeka lino automatically liba li overthrowing the constitution ya Uganda. The constitution of the Republic of Uganda is under attack and the sovereignty of Ugandans is under threat by this bill. Bannayuganda bajjeko bwetwa egganga balijjeko bwetwaze tugenze butereevu nnyo mu North Korea. Era bannayuganda linetteeka baliyita nja bagamba welcome to North Korea automatically. Andi kye mwerabidde mulaba president wa Cameroon kyakoze okuteeka mutabani we nti kati ye vice president haina full powers okutekinga over ne Muhoozi ne Salimu Saleke bali mu kukola essaawa zino era bagenda kweyambisa etteeka nga tebaagala muntu yenna agenda kuvayo ku criticizinga. So Ugandans bill no bweyita tugenda kuba tuli automatically mu North Korea direct but sirowooza nti ligenda kusosolwa NRM kyekisooka era sirowooza nti etteeka lino ligenda kunyigiriza muntu afuna akasente okuva ebula ligenda kunyigiriza Uganda yonna kubanga bwensindika nnusu zange 5 Uganda zisaasaanira mu ekonomi ya Uganda n'omuntu alina kapiripiiti azifunako kati ligenda kukosa nzenzekka kati bagambye baga nti omuntu yenna ng'oluwoli w'eggwanga n'ayogera ku byobufuzi naawe etteeka likwata nakumala kufuna pameti okwogera information ngene gyenjogera kyabulabe nnyo era bakusiba emyaka oyina osasula obuwumbi 2 emyaka 2 bagundi mbadde mu busebu n'emyaka gigino 7 mbadde mu busebu n'okumala emyaka 7 nakati nkyabuli mukati ago simawulire kunze enyongero bajjukiza sikyalina kutya kwenina mu nsi yonna nabaga emyaka gya nnyabo nagiyitako Allah kuyamuyitira bakanda kuyamutira kyonna ekijja ngenda nakyo ku lw'eggwanga eryo kati kyenjagala okusooka okutegeramu abayisa etteeka lino temulabanga etteeka lino litukolera ffe abajja mu gavumenti era nze mawaggali atudde kafomu wane eggulama etteeka muliyise nze mawaggali atudde wano kafomu eggulama gobakyalira ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka
ennamugongo etteeka muliyise kubanga ligenda tuyamba maaso awo ba foreign agent tuyina bangi okuva ku Museveni family yonna bona ba foreign agent muliyise bambi mutuyambe one naba ende da bali mu diaspora ligenda kubanga libano natowa aliri jeno bule mu ligenda mukwatako muliyise mamugenda kubanga mukasinze muliyise bambi temugezaako lwaki bulijjo koma okulya emmere ey'ebika eby'ennyini ogiteeka mu lubuto olubuto oluganda nawe wetiriza nnyo tupiika emmere eno tuyitiriza nnyo olubuto olutandika okubobowa kati baneiba bano abaliwo ono bagenda okulya olubuto nanso ng'otandika okukuba okuyisa nakku kati gaasi oyo ava mu kulya ebintu ebingi egaasi ali mu gavumenti ya Museveni muliyise abali ku muliro nabanawulira nakku ng'ayita bambi muliyise mutuyambe temutegana kwebuuza bambi ba paliamenti mwena muyise etteeka eri bali muliyise lwaki one Uganda efuga ba foreign agent kekisooka ekyokubiri ba foreign agent bennyini bebalina ssente bebalina ebizimbe bebalina amataka bajja tuya sere gye bazijja ebizimbe gye babijja ate ekisookera ddala kiba kitegeeza n'okulonda mukujja kitegeeza bate kyali kwogera ko politics ne campaigns bate ziriiwo mutuyambe muliyise mutuwadde bulanka check mubadi mutuwadde bulanka check jajja ate era nze ngamba etteeka muliweeko kopi Janet agenda lyo muggulu aliweko Katonda naye mufugeyokko muliweko Janet agende wakati ali mutwalireko naye mugende mufugeyo mulinga n'embwa mutuyambe muyise etteeka eryo bambi mutuyambe nze manchi litegeeza lwaki during the 70s waliwo enkola ey'okugaana ssente okuva ebweru ne 80s nga sente bazikiza kuva sente zayitanga mu window 2 kibayitanga black market or black window so the same thing will happen sente zijja kuyita mu black window ziyingire that is it naye zinayita mu black window mugenda zitegera nedda kati bwe kiti kigenda okubeera naye ate basajja mwe bukyanga mukola mateeka lino muli nkolere bambi muliyise mujja kuba nze ng'omuntu bamunyambye muba munyambye muliyise muliyise mama muliyise bambi kiri wakiwanuka muyise etteeka temulwanawo nomba temuliteesezaako mulisayinige muliyise nga bamu mwajja mu Uganda nga muva mu kampusi mulina amataka temulina na byapa byamu bisobola kwogerako mulina sente ku offshore accounts temusobola explaininga nga Janet muganyo tubulya nti oba yagenda ewaffe eri gyensibuka ettanda temwagala mwogerako olwokuba mukyakuŋŋaanya ebintu byeri akuŋŋaanyiza mu nsi yo nalinayo property nokyazikuŋŋaanya muganyo tugamba nti oli yagenda dde wabalumbuye mujja mwogera mulimba kati bakulu etteeka muliyise Mozi tabakuzalira Kenya ba Tanzania you a foreign agent sali musale oli mu Somali I have the information in what the bank you a foreign agent oli mu Somali over Mogadishu you go back to Mogadishu with nothing bwe mwajja tubulira gyava ne gyasibuka muliyise yes muliyise terigenda kwawula mwani yani simanyi nze ndi waina no ligenda kubeera muliyise nolya pizza nolya KFC nogenda nolya burger nonywerako milkshake nova ku milkshake nogenda nolya ebinyeebwa nova okulya ebinyeebwa nolyako ffene nolyako kasooli gongo olubuto olufudde kati ye Uganda mugiriisa buli kintu kyonna mateeka olubuto olutandise okubobogola obugomo omuntu ajja kuyita nnaku buli wajja kudduka kati kye system yeri kati mu Uganda buli muntu mutandise omunyigiriza muliyise mujja kitegeera Mohozi oli foreign agent certificate yo tujirina wano sali musale oli woliya bawoliya tukuzina mu kisenya basumali oli musumali toyina nsibuko ekyo kyo information tujirina
Janet muino tumuya tumutwala wa Pilato tumutwala Ntungamo tumutwala akitula kuba tena kijje kyakitana kya jjajjawe Museveni tugenda kuziika wa tugenda baziika wa kati mufulumye teka mugenda tuyamba tusoka kugala na refugee camp kuba those are foreign agents. All refugees in Uganda, those are foreign agents, they must vacate the country before even Bambi Muluyise moto yambe. Oh, much more to collect. Foreign agent doesn't have a right on property. Foreign agent doesn't have a right on property. Muluyise banange. Nja kusula ku Kampala road ku kizimbe kya studio ekiri opposite Post Bank kintulako waggula ne foreign agent. Bana wensula wenyiri wefuna akatanda kange waggulu ku rooftop yensula Muluyise mbwa mmwe. Muluyise Muluyise mutuyambe Muluyise nze ndyagadde wandikola ekintu okulumya omunoozi kandi uyambe muyambe ekkiriza Muluyise ne kopi mugi wako Janet alitwalire Katonda naye afugireyo ne Museveni muwako kopi mbeera mwali naye aligage bwajja bagenda naye agende nalyo tugenda baka buli kimu kikole omanyi ensene erimu ebizibu bingi era obutayiga ndwadde embi nnyo lwaki ekiremeza Museveni mu buyinza mukolobeza amanye ebikolobera alina bingi nnyo kyekyagala afire mu buyinza sali musale bamuterako envumo nga yakava mu nsiko kati bamanyi nti Uganda bagenda gifuga mpaka mu abazadde ebiyenje ebiri mu Uganda betumanyi ina ndawuto Muluyise Uganda regendo funa indi buli foreign agent yenna ile teka ligenda tuyamba automatically nga tetuyombye naawe tetugenda kudda mu simetu ina socialism simetu no eteka libali tuyamba to clean out all foreign agents space manyi espe tuli balungi mulina amaaso ga balinga entule ezikonye muli balungi no there's a boys mwade mu diversion bo bile bikazi bitaina program myaka 27 yena yikalinga yisukuli mbombo dentula amaso gamulinga entule ezikonye ngamudda kwabo temutegana mubaleke in fact tekalege tuyo okuyonja Uganda nga tetukutte ku muntu wadde no ngena kusula ku kizimbe kya studio Kampala waggulu ku rooftop nteka kaddeka kange kamungambira awo nebaka kizimba kya foreign agent mamusaka ense genda koyoza yokka nga tetugikutte nako yokka anita munga tuluwa kiyava mu bulaka nadda mu mugundi nadda mu brown yali omudugavu n'afuuka brown tujja baguza buli mwine ekibuuzo ekikiba tubuuze nnyombi tembo kye kyakujja Kongo fuuka mu Uganda ebyo n'ebibuuzo tubirina etteka ligenda tuyamba nnyo tebaddamu mukazi yenna muntu yenna foreign agent refugee kumanyira musimanyi bali beautiful muki they are not beautiful. Beautiful is in the brain. When someone doesn't have a brain, he or she is not, the man is not handsome, the lady, she's not beautiful but dense katumali abudde smell beautiful ebise baba mozo amsmiringa entule ezikonye beautiful no beautiful one no. The reason as to why babona ebitundu by'ekyama bibona kubanga tebayina common sense kumanya nkola ntya nyimirira wontya kamudda ko mbawo budde namwe naye mumbokede diversion muli yoko temba budde omukazi ye n'obulungi bw'omukazi wano obulungi bw'omukazi wano obulungi bw'omusajja buli mu wallet na responsibility bisigadde Allah yamanyi era mbasaba ko temudda mu diversion z'aba abantu tebaberanga ko balungi
tebabeerangako kuba tebalina kye baagaliza kintu kyonna. Ova ku muntu aleeta mwanyina n'amuzaalira mu maka ago ng'omwana siwwo. Ova ku muntu agala omwana wa ssenga, omwana wa kojjaawo, kati oba ategeera yita beautiful. Beautiful is the brain. Omukazi abeera beautiful bwongo. So zino body parts, no, and no, and no. Bonna ekibabonyaabonya kati. So kati muddamu kuleekana n'amusemere byasa beautiful where? Beautiful ng'osaanyawo busaanya omaza obumaza. Tuli waka tetuvaawo. Ffe tetutambula. Tutambula tugenda kunoonya ssente si kusenga. Ne gye tulaga tugenda tubeera economic refugees. Tetubeera tugenda kukima. No, we economic refugees. Mumuli bogundi. Okuva omwena mujja muzunga mulinganga nseenene mujja muzungira mu ggwanga etali lyammwe. Buli mbuzi eddeyo ku nkondo yayo tulabe. Ngera kubuuza ani yalumba munne waabwe. Bale nga temumajja muzunga tewali abalumbako wammwe. Waliyo komite Bannayuganda nga kuliko abato abateeso abalugwala abanjula bakanda nga bali wammwe. Mumujja muzunga ani yalumba munne waabwe. Simple mubuuze ani yalumba munne waabwe. Bale nga temumajja mutulumbe waffe. So if we talk about you, behave. Gee. Ate bw'ojooga ensanafu totulamu ntuule zijja kuluma buli maawa. Kantuza mubitegedde bulungi nnyo ebintu ebyo. Kati eyo tuveeyo musese ekimala mbawadde mu ddakiika mumala okuseka tugende ku serious business. Mbawadde mu ddakiika mumala okuseka tudde ku normal business. Mumaze okuseka bakulu bakama bange. Right. Nze mungamba mmaze okusanyuka nze ngende ku programu eddako. Sala bana teganya no TV ya mumu yimirizaawo bomba mukoyo okuseka nga mungamba zinga nkola ko information endala. Kati bono bakanjira bosindikira bannaddiini abali mu Uganda bannabyabufuzi naye kusingira the messenger yaregenda eri bannaddiini bwe mba muli mu makereziya oba mu makyaki oba mu mizikiti nga mubuulira ekigambo kya Mukama Katonda nga mukola emikolo emitukuvu egy'okugatta abantu mubagamba nti ekigattibwa Katonda tekyawukanyibwanga oba tekigattulwanga. Era n'obuuza mu lujjudde lw'abantu abatodda nti abange abantu bano bazze mu maaso ga Katonda okufuuka ekimu. Ye waliwo omuntu yenna eyeemulugunya ku mukwano gwabwe guno? Bw'oba olina nga wooli vaayo oyogere
bw'osirika osirikiranga ddala. Kati bannaddiini, emyaka gye mumaze nga musumba temusomanga Museveni yaani. Mwagala kuŋŋamba temumanyi byabufuzi. Museveni akola ekintu n'amala n'akisiba ku muntu, ayi n'amala ne yejjeerera ku kintu kye yakoze. Lwaki? Bannaddiini mukendeeza obunnanfuusi. Abaana bangi mu Uganda batteddwa n'abalala bakyali mu makomera. Lwaki mbaga mukendeeza bunnanfuusi? Speedi ko mwavugidde omusango n'okugwogerako ogw'abaana battiddwa eggaba Mukama bawumuze mirembe. Singa ye Speedi gye mbadde mukozesa mu bikolwa bya Museveni byakoze mu Uganda ne ku baana b'enkyukakyuka batuga nti abannaddiini bejjeerezeddwa. Naye musirise mwavuddira okuba nti babakubidde amasimu ogere ku bikintu ekyo kubanga yo state kye yakyagaza. Ensonga za Muwanga Kivumbi teri azoogeddeko. Wabula ndabye omukyala Jane Francis Abodo. Jane Francis Abodo ono akola mu judicial oba naye mulamuzi simanyi. Ayina akapala kamulinganga ekiswa ekyenswa ensejjere. N'ava n'agamba, we are going to do our best to see that we speed up the case of the tragedy which happened in Gaba, of the man who killed the miners. Madam Jane Francis Obodo, let me ask you one question. Of all the atrocities which Museveni has committed in Uganda, including assassinating public figures, religious leaders, politicians, and innocent Ugandans, have you ever come out to explain or to condemn all the wrong acts of Museveni? No. Why are you more interested in the Gaba case that you are going to speed up? You didn't even come out to condemn the killings which happened in Gomba in the previous elections, where Museveni instructed his kill machines to kill innocent Ugandans, almost 32 of them. But the man who was found in his home with his supporters, Mwai Kivumbi, was jailed without any investigations on what happened. But for you today publicly, you came out with your kapara, I can call it kapara, the head without hair, saying that you are going to speed up the hearing of the kids which are killed in Gaba. Are you for real? Don't you see that you are exposing your boss, you are exposing the system? So Muchara Nakapara, Jane Francis Obodo, you will see this message. Obodo, Bodo, 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 Bodo. Stop fooling the Ugandans. Omuchara yagambye bw'ati. Yes, my lord, you also mentioned about this unfortunate event where we are going to be saying investigations continue. I think, my lord, we are going to handle that case within this week. Yes. So, Jane Francis Obodo, with your kapata, our comrades of National Platform are rotting in prison almost for 7 years. Others were killed. You didn't get out to condemn. But for you, with your empty head, that you are going to file the case with you in 1 week, the families will get justice. What about the people of National Platform? Let me play this video. Omukyala agenti bagenda kukola investigation muyiche mbajje kwa mazo kufuna buli kimu kino omulaso bagusale. Ulirako bulungi. Akataka mulinganga ensuwa zino buno busaka bwe twafumbanga mu bigere byente. Ono Jane Francis Obodo. Yes, my lord, you also mentioned about this unfortunate event where we are going to be saying investigations continue. I think, my lord, we are going to handle that case within this week. Yes. We hardly had Christmas, Easter holiday because we are working back to back. Because His Excellency says this case must be handled. Can you test that mobile court directives that you made as a judiciary
take the court to where the incident happened and handle the case there and handle it fast. Of course, we always say that first in, first out, but there are exceptions. When there are public interest cases, they can be handled, and I think this one fits that. Jen Francis Obodo, why don't you first go to Mwanga Chivumbi's residence in Gomba before you go to Gaba? Why are you so selective? You would have gone to Mwanga Chivumbi's home and you set a public court as you wish to do in Gaba. Stop being selective. Because you're working for a very old man who was about to die. The structure of your head and your appearance right now resembles that you a state agent who doesn't care about people. You just care about money. No sense. Cutting. No one in the judicial system has ever come out to condemn the government on the crimes against humanity, on the crimes which the government committed against NUP supporters. This week, our comrade Irene Nachibuka lost her life because she was kidnapped or arrested by state operatives and she was injected with poison. She died yesterday. No one came out to explain. But for you, you came publicly jazzing around about bringing out a public court to Gaba. You forgot that there are so many people who haven't yet got justice. This lady died yesterday, Irene Nachibuka, and it's the state responsible for her death. Ono mwana yafudde. Mujjukira omwana gwe bawa mukulonda, Irene Nachibuka yafudde. Yavayo publicly n'ayogera ebigambo nga tatidde engeri gye bamutulugunyamu ne gye bamukwatamu teri yayogera kati bana basajja bajja mu public okubuzaabuza abantu. Wuno yafudde bambi omukyalo omuwala ono yafudde baamukuba ne bamusiyaga bamukuba empiso z'obutomukulo buli kimu kyonna kye baayagala. Wuno era Nachibuka eri ewaffe Ntweto kyankwanza akati nze nali mbeera Kampala eyo kati ngambera Kampala olunaku lwe batukola okulonda wamumanyi nti netwaganya ebyobufuzi ki nali ndi awo ngenza ogula obusooli nsanga abawala abo babiri banyumya nga tuli kunyumya ebivudde mu bulu nga tugamba kulembeze waffe singa ayitamu kale tuli akapaatulo nga kajje tetwamanya kava saa za 11 ne batyula nga abasajja bonna beegize batutasobola bategeera ne batutwala eyo gye batutwala ate jjukira twagenda kyo twatuukera ki okwolwo nyini we balonda ne batutala nga 14 ku Valentine nga 15 nengenda ewaka waliyo abasirikale nga bangi kati nga batugamba tetulina kukola ki kwambala ngoye era tusula ki weerere wulira abatugaira mu kaduuku bannaddiini nga basirisa abaana bawala bali baali bapoliisi baali bambadde gundi bibomboola nga bonna babulaka tasobola bategeera era nga era nali ku poliisi nga babe. Pause. Jen Francis Obodo oli mukyala. Irene Nachibuka akugambye babateeka babawambale babatwala babateeka mu torture chambers nga bali bwereere. Ndi musajja manyi kikitegeeza okutunula ku bwerere bw'omukazi. Omusajja yenna ekisinga okutawaanya abakazi abasajja mu nsi ino bagita midfield. Gwe tosobola kunga nti abakazi baali bwereere ng'ebisajja ebyo ne bitabakozesa. Jen Francis Obodo. Mwenna kuno abasajja kwemuli. Omukazi yenna ng'ali bwereere. Omusajja kimukyankanya. Kati yono bakazi banna batasobola kuvaayo kufuka. Ne mwana. Edda batukubange twalina abasomesa nga batukuba engalo omusajja akusima engalo Jen Francis Obodo balina okukuba engalo omutwe gudde mu shape
obwongo bwina butatuula bulungi nnyo buterere mulekera okubeera selective n'abasiru gavumenti ya Museveni ono mukazi munno babeera mu kaduukulu nga baliberera ebbanga lyonna omanye ekyabatuukako mukazi gwe omache kitegeeza omusajja okula kubolera omukazi nga tewali asobola mugaana mukola kyayagala beesabise wabula beesabise nga banaye boogera babali boogera nga baluswayiri naye nga batukuba ebiyiso ebiyiso ebyo babitukuba ennaku nga 6 ulira 6 consecutive days batukeeza mazzi ne batuteeka nga ku busalaba nga bagamba ne bagamba katubabonereze mujja tutegeera gavumenti kyeki naye eddagala eryo waliwo ebintu ebimu binafuna nga nkomye waka naye nga olunaku nga nsasema ebintu bya bulaaka banene eddagala bangamba tino eddagala liri eri biba lirina ebimufulumira munene bikonoona feesi eni feesi badde yazimba bweti naye nga sebaka nga wennebaka nza okukeeri bweti era ekiro nsula ntudde nga mpulira sirina tulo ebyokulya sibirya sirina patalaiti amagulu ganenongera bajjo natudde mu takisi nenabulemu nga gona gazimbe bwegati nengamba kuno okugulu kwange nga sibankona kugulu bwekuti naye empiso zatumala amaanyi baagala kulya oluuto lwayekyanga kale nawuliranga bubi nga amaanyi siina twali tetulina maanyi nga tubana tukwerera jukira emmere tebatuwera mu budde webaagadde balaba tugenda kufaananoza ne bafuna ekisa ku mutima ne batuta batuta saawa abazaale nga 10 buli omu tandika okweyiya okudda ewaabwe jukira twali tubalwadde biki naye nawulirako omuwala ng'agamba gye badde batusibidde lukenene video wedde video koze ki